ekisooka lino ettaka lyayogerako eryekaazi ligwa mu kiti kyenjogeddeko eky'ettaka ly'Obwakabaka ligwa mu kiti eky'ettaka erya Kabaka wa Buganda era Kabaka wa Buganda kye yawugabako liizi. Kabaka wa Buganda kati Ssekabaka Muteesa II mu 1948 yagaba liizi n'agiwa ekitongole ky'aba Scout. Era liizi yali ya myaka 49 ng'etandika okubalibwa ennaku z'omwezi lumu Julayi 1948 kw'oteeka emyaka 49 nga eyina okutambula. Era liizi eyo yogera bulungi nnyo nti agabye liizi ye Kabaka wa Buganda. Nabwe kityo kitegeeza nti bwe kibanga liizi yagabye Kabaka wa Buganda eyaliko Kabaka wa Buganda waali tavangako. Kabaka wa Buganda kati ye Ronald Mwenda Mutebi era tukimanyi era mbagambi nti Kabaka wa Buganda obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ettaka yabukwasa ekitongole Buganda Land Board. Ekyo kitegeeza nti ettaka ly'ekaazi ligwira ddala mu ttaka eriri mu buvunaanyizibwa bwa Buganda Land Board. Ettaka eriyinza okuba nga lyerimu abazzukulu ba Chwa lye bakayanira. Tulina okusooka okumanya ne bino nti mu bazzukulu ba Chwa ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mwali eno za chief muzzukulu mu bazzukulu ba Chwa ne Ronald Mwenda Mutebi mwali ate talikayanira. So eyali kulembedde mu kayanira ettaka lya jjajja yali badde Ronald Mwenda Mutebi kyatakola. Waliwo bazzukulu ba Chwa abakulemberwamu Omulangira Kalemera abasalawo okutwala omusango nga bakayanira ettaka eryo emabegako eyo era kooti yalamula negamba ettaka si lya bwa Nannyini bwa Ssekinoomu bazzukulu ba Daudi Chwa ettaka ligwa mu kiti kya estate ya Kabaka era lina kuddukanyizibwa Kabaka wa Buganda era nga kati obuyinza obwo yabukwasa Buganda Land Board. So omusango weguli ogwalamula ensonga era bonna abazzukulu ba Chwa bakimanyi nti ettaka si lyabwe kubanga n'omusango gwakiramula.